ku nsonga gyoyogedde nga sinnaba nange leero nsooka kuyozaayoza bazzukulu bange abafumbiddwa leero kubanga Sheikh Mudathiru bwe tuba nga tugenze e Bumalunda abeera wa mutabani wange kati aba okufumbirwa abamuzzukulu wange tubayozaayoza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti abawa abagaziyiza obufumbo bwabwe bubeere nga bulimu okukolerera eddiini yaabwe n'ensi yaabwe. Ate era kanneebaze n'abagenza okuziika omukuuka eyali omukuuka kuba yasookera ddala kubanga sisobodde kubeerayo naye ng'abagenzi mbeebaza nnyo kubanga omukuuka ndowooza ojjukira nti bwe yafuga siwaaliwo buntuntu. Nze ku lwange simanyi bannange bwe bayinza kugamba naye nga ŋŋamba nti yafuga bulungi yasiga bulungi ekisanja kye. Nekindowoozesa nti oba oliawo obukuuka twandibuleese mu baana ba Wanaale naye omuntu ayinza okunfuna bubi ekyo kankikomyawo. Ngende ngamba nti oba oliawo obukuuka bwandibadde busigala mu nnyumba ya Wanaale awala ne baba wa dipaatimenti endala ez'okutambuza okutambuza obukuuka naye abagenze mbeebazizza nnyo. Hamza Matano kubanga kati topiki kisaawe nja kusooka kwetondera omulundi guli okubeera nti sitwasobola kuba abantu bangi bansanga ne bagamba ejjo nga sitwakuwulidde baali beesunga gyembagire ki naye Allah wa buyinza ndowooza twali tuwuliziganya oba wabagamba tugamba jaamu yatukwata twesiŋŋaana nga tuyingidde okuva ku masannyalaze e Bugema nga tuyingidde mu jaamu situkyadda mabega tukyagenda mu maaso paka ssaawa 4:30 kuba okuva ku masannyalaze awo okugenda okutuuka e Mutoto kyatutwalira ssaawa 1:30 nga tuli awo tuyimiridde. Omanyi abantu oli ajja n'akusanga ng'oyimiridde n'alowooza nti gwe ndowooza totegeera ye n'ayisaawo emmotoka n'agenda akola jaamu n'omulala naye najja nga ne mukola jaamu kati kubonera era okuva awo ssaawa 1:30 naye natuuka wano nga ku kipande awo awali gundi ebitaala ebikwata bidikitekitinga ku lw'Emutoto nendyoka wano waliwo ekikuno sigamba bino ebitaala babiyita batya ebikwata baziyita bate zino gyerabidde kwata ababbi baziyita batya kamera ku kamera awo ku kamera awo wenakola ki wenafuna omukisa n'enkyuka nenzirayo ate nenzira mu layini kale neŋŋamba nti katwakire kankerewe nga nzirayo ka kale neetonda Allah waati bwagira ki bwagera. Hamza Matano yagamba nti yakuba omulanga nti tugende mu maaso n'okuzimba ekisaawe ng'era ekyo kyekigira ki kyekiriwo. Naye ekigambo kyoyogedde nti obukiiko weebuli ekyo kyo nyinza okugamba nti kituufu era nze kyenafulumizza nagambye nti kati siwali kakiiko konna kagamba nti kakola ku bintu by'ekisaawe era bwewabeerawo akakiiko omuntu ampuliriza omanya nti kati akakiiko ako kalina ebyako ebyenjawulo. Yes, bwe wabaawo akakiiko konna akagamba nti kati kakola ku by'ekisaawe kitegeeza nti kaba kagenda kubuzaabuza baki basiraamu. Siwali kakiiko konna even ne Yidi Organizing Committee nagiyimirizzaamu negigamba nti kati tusooke mulinde tumale okwetereeza olw'ensonga nti nze kennyini Yidi Organizing Committee yatandikira wano ku Islamic University kakiiko kaliwomu naki ne Bugisu Muslim District Council era ajjukira
nti eyali akulira Eid Organizing Committee yali omu ku bakungu ba wano. Oluvannyuma obuvunaanyizibwa yabukwasa ab'ettwale ly'Embaale. Naba nti be babadde ebbanga eryo baddukanya ki olw'ensonga nti we twali tusaalira zaali headquarter za Ttwale ery'Embaale. N'olwekyo Mbaale Ttwale neba nti yeekola ki? Kaakati essaawa eno bwe tukyusa bwe tuba nti tuzze eri ku guuni ku kisaawe kitegeeza nti kaakati obuyinza bwonna busigala nga bwa disitulikiti, si bwa Ttwale, si bwa Eid Organizing Court ebadde eriwo. Ebadde eriwo. Era njagala okutegeeza abasiraamu nti omuntu bw'abanga kati ssaawa eno agamba nti akola ki? Akola ku kisaawe, aba akulimba. Kubanga ensonga ezikwatagana n'ekisaawe ziri kati mu ofiisi yange eya CALD. Era nayimiriza obukiiko bwonna nemugamba nga bwe mugamba nti ki? Mugamba mother notice oba father notice? Bagamba until mother notice. Father notice. Nga manyire oluzungu until father notice. Kyo bwe kigira ki? Kyo bwe kiri. Ebintu by'obusiraamu oba ebintu bya community naddala nga bizzeemu obutali buki bwerufu, sitwagala nnyo kubyogerera ku media. Sitwagala kubanga oyogeddemu wano ekigamba nti timugira ki? Nti simuli beerufu. Nange nonteekamu ogamba nti simuli beerufu. Kaakati bw'ogamba nti simuli beerufu oba ogambye nze, kitegeeza nti nze kati we nga head wa disitulikiti bwensanga nti waliwo obutali bwerufu, kati obuvunaanyizibwa bwonna mbweddisa. Tumale okunoonya obutali bwerufu buli ludda wa. Kuba ndowooza gwe abantu be bakugambye, so si nze. Nze nyinza okuba nga ndaba nti wabadde wakyaliwo obwerufu naye ki? Naye nga bwe bagamba bwe batyo kitegeeza nti nabo balina kye bakoze ki? Balina kye balengedde oba kye beekanze. N'olwekyo ensonga eno sandyagadde kugyogerako nnyo, obula njagala okutegeeza ggwe n'okutegeeza abampuliriza nti era bwe wabaawo omukutu ogugamba nti gwokerako ku nsonga eno siguba mutuufu. Eid Organizing Committee amangu ddala nga tumaze Eid ewedde n'ebigambo bingi byogeddwa, bakkiriziganya ne baggulawo omukutu, baguyita HELP. Naye ate kya mukisa mubi nti sibaali sibakoze eki? Sibaneebuuzizzaako. Kaakati ekiseera bwe kyatuuka mu nnaku ntono, kuba kati namala ndowooza wiiki ziwera, nendaba nti ate ekyo kirina kye kiyinza okusinza ku bigambo by'abantu, ng'ate nze muwabuzi omukulu ne mbaga nti omukutu ogwo mukole ki? Muguggale. Simanyi oba baguggala oba bagira ki? Ne mbaga nti muguggale kubanga ffe nabbi yatugamba nti ekintu buli lw'okiraba nga kizzeemu kye tuyita shubuha, obutali butereevu, okireka. Yagamba nti faman ittaka shubuhaati fakad istabraa lidiinihi wa irdihi. Ti omuntu bwe yeewala ebintu ekizze nga kirimu obutategeerekeka aba atukuza eddiini ye naki? Eddiini ye n'ekitiibwa kye. Kubanga nze nali wano ne His Eminence, ojjukira wayiseewo akaseera nga waliwo ensonga His Eminence yali atangaaza eggwanga, naye omusiraamu si yatya kuŋŋamba nti nnimba. Ng'ogyeko okwegumya kuba nalina mukama wange, naye omusiraamu yayogera bubi. Siyayogera bulungi kuba yayogera nti oludde ng'otulimba. Si mazima. Kubanga nze ekyo sirimbangako ku bintu by'ekisaawe. Era bw'abanga yali akakasa nti nnimba, alina okuleeta nti nalimba kino.
wabula nze sinze nalanga okusaalira emmanga era abaalanga nti katugenda kusaalira mmanga abaatandika era bakola nsobi nabanenya kubanga era sibankonsaltinga naye bw'osiŋŋaana nga abantu balanze toyinza ati naawe okudda ku kirango ogamba nti bannange ŋŋaanyi wabula ensonga nasigala nzikwata mpola n'olwekyo mu bufunza ensonga eyo yo nti twagigiza ekisaawe abantu abalala bonna ofiisi endala zonna twaziyimiriza nga bwe tukyogedde until further notice naye nga yo district yo ekyagenda mu maaso n'omulimu gwayo ffe management si kakiiko management kubanga management yaddemba okukola kyonna kyebeegize kunankanya kuba yefuga kitundu ye management ekola oli bw'agamba nti yawaayo trip za maramu 20 meka neebuuza lwaki abasiraamu bennyini baagala kwogera ku media naye nga sibajja wakkaano otulaba nga abamiri babalimba gwe n'omanya nti ekintu kino kikolebwako ne studio ya IUIU notagenda kubuuza ya amiri oba olimba ekintu bwe kiba nga kikwatagana naki ne IUIU ate kikwatagana na IUIU FM 93.1 ate gwe n'ogenda okolagana n'omuntu omulala ngwe amiri omumanyi edda kale genda otawanye rekita akurifaaringe kwani ku amiri oba kubagira ki kati omuntu bw'ayogera bw'atyo aba alimba abantu kubanga ekyo bw'akyogera nti nawaayo trip 28 nga disikaali tekimanyi yaziwaayo ddi obwaliwo anti kati yo kyetaaga kyeŋŋamba nti kyetaaga oli amatize nze kuba nze njagala okutegeeza nti ku mulundi guno trip twakayiwaawo nyingi njagala okutegeeza nyingi okuviirala waliwo trip ze twayiwawo mu mwezi ogw'okumeka omwaka oguwedde mu mwezi ogwokuna kuba twali tusuubidde omwaka guli ntujja kusaalirawo twateekawo trip nyingi era bw'otuukawo oyinza okusiŋana n'agatuumu agali awo oyinza okulowooza nti biswa ezo ntuumu twaziteekawo buteesi kubanga twalina sseruganda gwe bayita Muhammad Kaweesa twamuwa ebbaluwa n'aba nti buli wabaawo abasima gundi agenda n'agira ki n'alobinga nitufunayo gundi netugira ki ezimu twagulanga ngule nga bwomanyi Uganda nga bwefaanagana naye ku mulundi guno okujjako bw'agamba nti zaali zadda si ku mulundi guno tujja kukkiriza naye ku mulundi guno bwe twabadde tutandika okulaba nti tulina okukola ekkubo kubanga ekyasooka okusinga okututawaanya ennyo ku gundi lyali kkubo kuba twali situlina kkubo bwe twafuna ekifo ekyo Ramadhani Wasike Road terimwanga nakati yali erina kulimwa ne Municipal Council ne Industrial Division naye sibasobola kutulimira kkubo eryo bwe twali tukola fundraising mu 2000 tweyazika abaali bannannyini okuva ku Umari Hospital abaali awo ne tweyazika era kube twalikola bukozi ne lijja lituuka mu lyaffe ne tuuka tubaako emirimu egyakolebwawo ne His Eminence ekiseera bwe kyatuuka abantu baawo ne mulala yali atunda n'aguza omulala era mu mwezi ogwokuna omwaka ogwayita twali twakatandika okutwalako ettaka abantu baawo ne basima ne mu kkubo ne basimamu ebinnya ng'emmotoka zisobola kuyita ne batulemesa okubeera nitugera ki tutuuse eri ettaka ekyo kyaleeta okubeera nti twalemerera omwaka ogwo kati ku mulundi guno twasalawo ne tugamba nti katulime ekkubo eriri
eriri gazetted erimanyiddwa eriyunga ate nga weeriri kubaawo tulinawo amakubo abiri ekkubo eriyingira wano mu Shaba wano awo nali lyeriweta erigenda ku Hadija kubanga amakubo ago kati go okuva eno okutuuka eri gayingira kuki gayingira ku erya yaffe ne tuba nka tusinzidde tulongoose ekkubo eri ku mulundi guli twayisaawo trailer katono egwewo traka kati ku mulundi guno era omuntu yasookera ddala okutandika okucontributinga yali Sseruganda ne gubayita Kanyankole kubanga yatuwa ebigoma 7 bye twatandikirako oluvanyuma tukwatagana naki ne baganda baffe abamu omuli ani omuli meya n'atukwasa n'atukwasa headmaster wa University Link Mr. Sharaf ne tubanga tutandise okubeera tukola ekkubo era jjukira oba nakutegeezaako nti nayitako ba kansala emabegako awo era ne bampa kuki ne bampa kasente bampa shillings cash 9,500 ate oluvannyuma nebaayo abampaki manyi biseeremu ebimu bituwalizibwa okubyogera hawaazi oluvannyuma n'atuwaayo 50,000 ne Azizi University Link naye n'atuwaayo 50,000 sanyu kakati nituba nga tuwezezza $1,995,000 awo ne tugamba katutandika okukola ki katutandika okukola ekkubo kati ne tweyambisa ebigoma byaffe biri 7 gundi bye yatuwa karavati 7 Sseruganda Kanyankole yatuwa ne tutandika okuzimba okugula seminti amayinja enkokoto okulaba ntuzimba gundi eyo era naye lwokuba nti ebintu ekyali kyetaaga sente nnyingiko twagenza ogenda okumaliriza nga kumpi okusiba olutindo olwo lugenze $4 million kubanga twagezaako okumalamu yekka gwe twayiwa we twamaliriza nga tumaze okumukolako bwali butipa obutono butipa 7 nga tukyamusomba bweru tukyasomba bweru butipa nga 7 mulamba okugenda okulongoosa awantu awo engeri gye wali awabi kyamukisa mulungi ne tufuna ani Sseruganda Richard Mataya Adbra n'asooka atulaganyisa trip 20 naye ate trip ekkubo oluvannyuma nga tutandise okukola yatula trip ze tutasobola kubala ziyinza okugenda mu trip nga 50 naye nga yatulaganyisa 20 naye tugenda okwesiŋŋaana nga kusinziira ku bw'ekkubo trip zasukka muki mu 40 ndowooza ziyinza okugenda ne 50 gy'olaba nti wano ye namwebaza nnyo kubanga naye kennyini yateekamu engatto n'abeera nti we baatandikira okugenda okuyiwa maramu ye kennyini yali waali kubanga basooka kuyiwa bino babiyita batya bino ebya seminti ebyo ate nga nabyo byali byetaagibwa era byakola omulimu gw'amaanyi nnyo balina erinnya lye babiyita ndyerabidde mu luzungu biseminti ebyo kubanga byo biseetinga mangu emotoka okubigirayo netambulirako ate bisinga ki maramu ayinza okwetaaga tractor era abantu babiri baatuyamba nnyo ku nsonga eyo kubanga baatuwa obuyambi ate nabo bennyini ne babeerawo ani Richard ne big sister Lydia Wanyoto bajja ne babeerawo ku nkomero ya byonna ekyatugayazaamu katono lwakuba nti Richard yali yakozesa motoka ezize waliwo motoka ze yatulaganyisa naga nti motoka bwe zinaatuuka nja kukola ki njagira kati mu kifo ky'okutandika omulimu ku Lwokuna lwe yali atugambye nekitasoboka era kyoba olaba nti twatandika olunaku lwa Sunday Monday Lwakubiri ate nga ku Lwokusatu tugenda kusaala ki kusaala Idi
naye ngero lwagenda okutuuka olwokuna mu wiiki eyo nga lyekkubo tumaze okulirongoosa. Naye ate era wamu n'ekyo emmotoka olw'okuba nti zaali nzito era emmotoka zeekwatangako emmotoka nga 4 mirundi ng'ena ng'emmotoka zijja kuba akkubo kaali kafunda. Kibola nti neebaza nnyo bonna abaaliwo mu kaseera ako nti okutuusa okubeera nti kati bw'ogendawo fa alhamdulillah olaba nti otambula bulungi wadde emmotoka enzito eyitawo, naye nga bakola omulimu gwali gw'amaanyi nnyo. Nga wetwogerera wano kaakati ekkubo lyatuukawa ku kisaawe newankubadde nga tunaba kusenda ekitundu ekimu tunaba kukisenda kubanga bino ebigundi bino ebiseminti byo byali binywera mangu. Kati netulaba nti ate emmotoka bwe zigenda nezirinnya mumalamu nga tractor tenaba kumunyigako ziraalira zigaanirawo, netugamba nti kati mwe mufuke ku kkubo tujja kubitereeza. Kati ekibadde ekyatusibye mu nnaku zino yenkuba, kubanga enkuba mumalamu bwetonnya gamba eba egundi, naye nga tukyalina essuubi nti negundi eno yennyini eno egundi eno Shawwal wegenda okugwerako byebyo ekkubo tunaaba tubivuddeko nga tutereeza nga tuli mu kutereeza kisaawe. Kubanga kyo ekisaawe abantu we baasaalira omulimu gwe twali twakakolawo guyinza okuba nga gwali 70%. Kati lyekkubo nalyo kati tugamba nti kati liri 95%, kubanga tusigazza watu n'okutereeza tutuuke ku kisaawe okuva eno ku Hadija Education Center. Naye nga kyekisaawe kumpi 70 kubanga kibulayo tripu, ziyinza okubeera tripu nga 10 eza maramu. Kiba kiteredde okuggyako nti okusinziira ku nnamba y'abantu bye twalaba era ekisigala kikyali kitono, kubanga abasiraamu nabalaga ettaka lyabwe. Nembagamba mutunuulire ekibira, mutunuulire ne Hamdan, era nebalaganyisa nti Allah bw'aba atusaasidde nakino ekituuti wekyali kijja kubeera awo, tujja kukyongerako mu maaso, kubanga singa nga tunaaba tufunye ate ebigundi ebirala ebyekika ekyo kiba kitegeeza nti tuba tujja kwongerako atewa, tujja kwongerako eri mu maaso, kuba abantu baatulaga nti ekifo kyabwe bakigira bakyagala okusinziira ku kyobalaba nti nze ku lwange wadde neeyayomba siyinza kumunenya, kubanga ebyo abakulembeze byetufuna wayinza okuba nga wafunye ekizibu naye era mukama we yena asigala ng'akuvunaana ng'akuvunaana. Ekyokubiri ffe situkolera abantu, bwe tuba nga tukolera Allah subhanahu ye bw'asiima tumanya nti egundi yaffe eri Shiwadiyo, kubanga sinze nali nfuga enkuba era singa nga siyali nkuba era sibandibuze kibagira kuba waliwo obunyanya, era omuntu yandigambye nti tusaalidde mu binnya nkutamye nenkutama awali akanya, kugamba okunenya sikwandigiza era kwandibaddewo. Bwe twabadde mu kuziika muwala waffe waliwo yantegeezezza manyi ebintu bino bibeera wano ne bigenda ne Kampala nawa nti Kampala wali yagamba nti myaka 20 olwoka bagamba nti kati olwo balina kyeba kati ekyo nakyo omuntu ayinza okukyogera, naye omuntu bw'awangaala emyaka 20 manya nti Katonda nga nanyini kugaba bufuzi aba alina kyayagala amalirize. Era abantu abatudde emyaka emingi simumalaga bagira ki, kubanga Allah ye Malika al-Mulk, Katonda yagaba obufuzi. Bw'awangaaza omuntu naga nti ono kamalewo emyaka emingi ayinza okuba nga waliwo obusobozi bwalaba nti yabusobola, yajja okubusobola. Kuba kati nze nawadde ekyokulabirako nti ffe mu 1972 Uganda Muslim Council yateekebwawo. Ekyaba 79 egyo myaka emeka? 82 egyo myaka si 10? 92
egyo emyaka si 2 2,200 egyo emyaka si 30 naye omuzikiti gwa Old Kampala gwali gwazimbwa gwali si gwazimbwa kati oyinza okubuuza naye waliwo omuntu yali awangaddeko okumala emyaka 10 ami ojja kukyetegeeza olabe mu periodi ey'emyaka 30 waliwo mufuti oba kaadhi yali awangaddeko emyaka 20 teri bali ku myaka 4 5 6 yamalako emingi ndowooza yali teri yamalako myaka mingi paka kutuusa ki kubanga Abdulrazaki oba yavugako 4 oba 5 Suleiman Matovu oba yavugako kiseera ki Mulumba Kakooza Kamulegeya Luwemba ndowooza yafugako oba emingi Luwemba ndowooza kubanga atandika 2000 simanyi mugumu 9 ndowooza paka 97 alyoka yafugako obulungi awo yatwalako akaseera kawanvu oluvannyuma muzeeyi Muhammad Sebakula ez'eminesi n'alyoka agira ki kati singa ng'ogambye mufuti yakamala emyaka 20 nti mingi kati bali aba emyaka 30 ng'ate bangi baba bakola ki kati olaba nti eyo ku muntu yeetegereza eyo teba na point teba na point kyekyo kyenyini n'olwekyo ekyemyaka tokikwatagana na busobozi Allah bwakoze ki bwagize ki bwataddewo n'olwekyo oyagamba akati myaka 20 abadde ekisaawe ate n'ebiseera ebirala abantu balina kye batamanyi kati nga wano mu Bugisu abantu sibamanyi nti Hamdan Girls essomero lyaffe projekiti yaffe y'amaanyi gye twateekaawo byokka ebiri ku Hamdan Girls sibikumala kumanya nti tulina kye tukola omanyi omuntu shaitaani egenda nebuzaabuza omuntu n'alowooza nti Hamdan Girls kirala ne Bugisu Muslim Youth Council kirala nedda kubanga secretary yennyini wa Bugisu Muslim District Council mu kiseera ekyo Ramadhani Wasike ye yalaba nti ettaka lyaffe weeriri limaze okufunika alifunye nga meya n'agenda lobbyinga ne batuzimbira Hamdan Girls High School kati oyawula otya Hamdan Girls ne Bugisu Muslim District Council toyina n'ekyo abantu batubategeeza nti gundi yaffe ekifo kyaffe tukikozesa naye kinene kinene era Allah yatuwa kirabo kyamaanyi newankubadde nga bakiyita swamp treasurer wa Bugisu Muslim District Council era niwe twagenza okusaalira ng'obuvunaanyizibwa bwonna buli mu mikono gya treasurer wa Bugisu Muslim District Council akakiiko ngambye nti management yebadde ekola era kati management yekola nga treasurer owaffe yennyini yagira yidi organizing committee naye na treasurer waayo naye ebyo nga bwe twagambye nti tulimu further notice kati main gundi yennyini yakola ki mugudwa yennyini kati yagira ki oba oli alina akagundi akatwalira treasurer yennyini wa Bugisu Muslim District Council now si ndowooza obadde ono yeemulugunya ku bya trip ndowooza bwaba nga waliwo ekitali gundi tujja kukimatira ekigambo kyogambye nkyanukudde nti ebigambo ebyogerebwa bingi yo ensonga y'ebigambo ebyogerebwa emyaka gino abantu bakemeddwa nnyo n'ebigambo kubanga baagala nnyo okwogera okusinga okukola ate agenda okwogera siyeetegereza kibolaba nti kati njagala okubakubira omulanga ti bw'oba olina kiweemulugunya wadde okirabye ku gundi ku mukutu jangu ku ofiisi tukyogereko kubanga ku mukutu bayinza n'okukubuza
kuba kati waliwo abatambuza amawulire gagagira ki agatali gebagamba nti sigaliiko mutwe namagulu naye tugamba nti gaba sigaliiko mutwe naye nga galina amagulu go gatambula n'ogasiŋŋaana kyova olaba nti wano ekyogamba nti obukiiko buli bungi nedda siwali bukiiko bungi akakiiko akabaddewo kabadde ED Organizing Committee era ketwakoze eki tetwayimirizaamu si kukayimiriza nti oba tukagoba wabula twagambye nti kasooke kaleke ffe nga bakama baabwe tumale okwetegereza ensonga eno tulyoke tugende mu maaso naki n'akakiiko ako kubanga akakiiko ako okusooka kabadde kakulira ki Twale saawa eno kagenda kukulirwa naki na disitulikiti yennyini Islamic Media. Qibla Islamic Media.